Thank you. People power. Our power. NUP. And everywhere. Kunga wachiso kunga. Kunga Buganda yona kunga. Kunga Uganda yona kunga. Kunga ensi yona kunga. Ra. Bana imwe tulire ko basebo ne banyabo. Sebo leader opposition ne bamemba ba parliament bonna betuli nabo olwalero sebo governor Wakiso ne governor Masaka n'abakulembeze ba local government mwina ba mayors ba councillors sebo secretary general n'abakulembeze b'ekitebe kino mwina bamemba baffe mwina ba foot soldiers banamawulire ba online journalists basebo ne banyabo nsanyuse nnyo balaba olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero lwa ssanyu nate tinewankubadde ensi eri mu kavuyo nti obutemu bugenda bweyongera buli lunaku olukya nga bwe tubadde tugamba nti tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Bwe bamala okutemula omunadiini batemula mukulembeze wa nnono, bamala okutemula omukulembeze wa nnono batula okutemula muntu wa bulijjo. Tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Kyova olaba nti mu bye tukola kwe kulwana okukyusa embeera eno tubeere nga tulina right to life, nga tulina obulamu. Ndi musanyufu nti omulamwa okusinga obunene wano gwakwatagana, kinsanyusiza nnyo. Ate okwatagana nga gutanyizibwa mmwe abakunga. Mu abakunga twabasindika ne tubagamba mugende mukunge bannayuganda bonna gye bali. Naye era ne tubasaba mukwatagane n'abakulembeze baffe abalondebwa tusobole okutambula nga tuli muntu omu. Twafunanga complaint abamu abakulembeze abalondebwa nga tebakolagana abakulembeze bakunga. Ebiseera ebirala abakunga nga tebakolagana n'abakulembeze abalondebwa. Era mu kunoonyereza nenzuula nti emu kuzaali ensonga enkulu kwe kwali okukayanira obufu kwe ogidde mukunga naye olabika oyagalako neesimbako. Ekyo nababulirawo nti kyekimu ku bizibu bye tusinza okubeera nabyo abantu abagujubanira ebifo. Nze njagala kubeera kansala wano nja kufa n'omuntu, njagala kubeera meya wano njagala kubeera MP wano nja kufa n'omuntu. Oba ebyasitwako tebitambula birikeyo naye nga nze nfunye akafo kange. Tuddamu bategeeza nti akafo ako tekagenda kugasa nga Museveni yakyafuga eggwanga lyaffe, mpozi ng'oyagala kakozesa kubba bubi. N'ebifo ebyo okubayamba okusobola okuweereza abantu bammwe n'okukyusa ensi yaffe nga tujje nakyemalira mu buyinza. Mandeeti yo gy'olina nga kansala, nga meeya, nga MP obeere ng'osobola ojja ekisasayizinga mu mateeka. Basebo ne banyabo kyetwali tubagamba mu ntandikwa kyetubagamba kati era kyetugenda okubagamba olubeerera. Struggle nanga temukwataganye ebejja kulwa. Ekitukuumye mu busibe buno emyaka kati genda 40 kwekubanga ebiseera ebisinga oli bw'aba akutuddeko bwa kansala wakiri omulemesa n'oleka dikiteta n'ayitawo. Kati ate nenakyemalira n'atumanya bwe yamanya nti kati olukomera tetukyalitya n'abasuulamu ssente. Olunaku lwono nsanyuse nnyo nti ndimusinkana bantu b'e Wakiso era ebigambo byange bijja kuba bitono naye bijja kuba straight. Naddalamu abakulembeze abalondebwa e Wakiso. Njagala okusiima ne kusekusiima abakulembeze mwenna abasigadde ku mulamwa, mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakulembeze abasigadde nga mukiikirira ekifaananyi kyaffe, mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubeera tubalaba, nange mba mbalaba kuba ensi yajja erimu social media ne bwobeera wamwe ku kyalo tubeeti bintu biraba. Tusanyuka nnyo bwe tulabanga mu abakulembeze nga ofisi zammwe tezaabagulumiza, ng'ettaayi ne suuti ze mwambala tezaabagulumiza, wabula nga mukyali kyekyo kyekimu kye mwali. Ekirooto kyange kwe kulaba nga tetukyuse bassebo ne bannyabo. Abantu baffe baagala balabe oli Kyagulanyi gwe balaba mu kampeyini, mwada nkunyingi baagala mwada oli gwe balaba mu kampeyini.
nga tugenze ne tubanyonnyola ebintu bye twali twagala okukola baagala tulabenga babalabenga gwe mulama gwe tuliko ate nabakola bubi naye nakola kituufu kuba nagamba abantu nti be bakama baffe ffe tuli ba servant kyetwajja tusuubiza abantu era tulina kusigala nga tuli ba servant mbebaza abasigadde nga muli ba servant b'abantu mwebali nnyo mwebalire ddala ekyokuba nti simusigadde muli baweereza abantu yensonga lwaki tukyasobola okubeera ffenna wano ensonga lwaki mukyasobola okuyita mu bantu abantu ne babakubira emizira era ensonga egyobazaayo mu bantu nga mwagala okulondebwa mu kiseera kyekimu njagala okwogera ku bannaffe abamu abakikozesa obutamanya abalala abakikozesa omululu ate abalala ne bakikozesa obuswavu abaagenda ewannakyemalira mu 7 nabagamba mu ntandikwa ne mbagamba this is not politics as usual bino si bye ebya bulijjo bino bya ddala twakwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabulira ebintu bye bimu byeni mukwogera kati njagala mwena mutunule emabega wange mulaba jayo flag eyo mulaba abaana abo bano abaana bonna battibwa tekuli yali yesimbyewo baali tebaagala bifo baali tebanoonya sente baali baagala Uganda empya gye twabasuubiza era buli we twali tuziika bano abantu abogezi bonna bonna babasuubizanga Yasini Kauma samuziika nali mukomera naye bwe twali tuziika Rita oba bwe twali tuziika Frank twamusuubiza ntumugamba Frank kyetusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulama gw'oliko yengeri yokka gye tugenda okusasula ekitegeeza bwe tuva ku mulamwa guno tuba tufudde tuba tuswaza abana abantu n'abalala batalabika n'abaana abali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable kyetusobola okukola kwe kubeera integral kyetusobola okukola kwe kubeera abeesimbu so mwenna si bewakisomeka kati mwe bekwatiriza naye bangi nnyo mwe bakansela namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga tubadde genda kulya gwe obwesigwa bw'abantu bwe bakuwadde n'obanga abakuwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osuba ettayiyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basindise kati ntemera ebyo tebijja kukola nabawooninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yenna kobeere mukwano gwange otya kobeere ng'oli mulungi otya kobeere ng'ofaanana bulungi kobeere wa kitiibwa otya sigenda kubiikirira muntu yenna endagano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba nateekayo bulago bwange so tetuusiruwaza abantu tuli ku musaayi gw'abantu bannayuganda batuteekamu essuubi twavayo ne tubagamba ebintu tebali kyamaanyi kye twetaaga kukola okugjako biyimirirako basebo ne banyabo ensonga lwaki njambagala bakutiramu abakulembeze abali wano nti mbeera sibalaba naye nga mbalengera bangi kummwe babandeterako information naye nga beŋŋambe nti waliwo ne propaganda mungi bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira naye wenafuna evidence tetujja kulonzalonza tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa mulesa okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene naye nga bwe mbagamba nti ng'omukulembeze olina kutambulira ku evidence ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda ate tulina obuvunanyizibwa bwe bumu ku Uganda naye n'okuvunanyizibwa tuvunanyizibwa kyekimu omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawe ekyokulabirako naye nga kyene ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna amawanga China yali ebaddeko nga tadwali nga ffe mumanyi lwaki ekulaakulana Japaani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi yeyejjayo yekka neyeefumita n'ekiso kuba kya buswavu nnyo China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu bazediza ye nga ye bamusiba mayisa oba kalabba wane waffe wokka wokka omukulembeze yanyagulula ate najja netumwongera ebitiibwa si mu gavumenti ya Kyagulanyi waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti buli ake butemu bubbi
ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye nayina kuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kiboneezo kyekino wayitambale nga munne yennyini nga yaluguddemu eri mutwe olikyali wange naye bwona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sina kyakkola. Mwena abakulembeze mubadde wano kakasa mwena muli attentive mugamba president agenda byogerako nja byogerako oyinza obikola n'otobyogerako. Mwena mumanyi tiweesibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetoola ensi yonna. By the way, twebaze Katonda nti firimu yaffe eyanika Nakyemalira Museveni ebunye ensi yonna, era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna yonna, bonna bamuguddeko nga babintu. Naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo ate amawano wano. Nasanze nga waliwo protest oba okwekalakasa okuli online. Omanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakasa, ng'ovaayo ng'olwanyisa bubbi, abaana bakyali mu kkomera kati abaavaayo okwekalakasa nga bannabanja babbye amabaati. So nasanzeyo okwekalakasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition, okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu parliament tekyewunyisa. Anita Mongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Mongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera byeyeegabira miliyoni 2 olunaku. Ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukuba mu ngalo musanyuse nnyo. So kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kusirikirira, era njagala ffenna tubeere mu kutya, nange kennyini twewale sente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda, nennoonyereza nenfuna evidence era nenfuna nempita meeting erimu abakulembeze bonna, aba deputy president bonna, abakulembeze b'ekibiina bonna, omuli leader of opposition, omuli secretary general, omuli deputy secretary general, n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo, nga bwe nakola nga bampadde information nti baleese obukadde 40 ne babawa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza. Ba Kagabo no we Kayunga isebte bandike ne bakkiriza nti sente bazikiriza, era nitubabuliyo ekyokola sente muzizeeyo, abatazizaayo mwabalonzi nabo abakwasa. Nga kye nakola nga nfunye information nti waliwo bwe bawadde miliyoni 10 ne babyegaana. So bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna, era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno, kituufu sente zino twagenda nituzegabira. Sente meka? miliyoni 500,000. Ngekyennyike nti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga polisi yoke wadde kikyamu, era nandikiwakanyiza nti naye kwe nazitaddewo nti buli leader of opposition anajja mbu yanazifuna. Nedda, wabula zino tuzewadde nga ffe binafusi, siza abaaliwo siza abaasookawo. Buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye. Ekyo basebo ne bannyabo kyabuwemu, ekyo kikyamu, sikkaanya nakyo. Era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye nti mukulu munnange, ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyolina okukola kwekola ebintu 3. Okusooka kwe kuzzaayo sente z'omusolo. Ekyokubiri kwe kwetondera Abanayuganda, kuba eyo si ennono yaffe, pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu emitindo. Bino mbyogera ku mukulu munnange, naye buli omu ku mmwe ali wano mukulembeze owa NUP. Eyo yengeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi, omuntu yenna eyenyigira mu bukyamu. Singa tubadde mu geto nandikiyise ekituufu kye bakiyita, babuyita buki? Babuyita buki mu geto? Ne kakati tubeere decent, tubuyite bukenuzi. So ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange, naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda
era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alikulye komishinera abantu ate tukomewo bupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwero kaminge. Twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze bikyamu pozi nga takoze kikyamu naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa, so bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu ekyekitiibwa. Njagala obategeeza mu abantu b'ewa Kiso naddala mu abantu ba wano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya. Bangi abasookawo baayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo. Ffe wano ekitubeezawo kyekitiibwa kyobola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Ekitiibwa kyekitubeezawo. Ekitiibwa tekitegeeza kubeera na ssente, ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza. Bangi abalina ssente naye nga tebalina kitiibwa. Bangi abalina obuyinza, Museveni alina obuyinza, alina emmundu n'enzikuba ennyonyi atambula nazo naye talina kitiibwa kubanga mubbi. Ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu, ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu kye bayita integrity. So have an integrity mark. I want all the leaders when naaba nkyali mukulembeze wammwe mumanye nti nja kubeera mukambwe ennyo ku bulyake, nja kubeera mukambwe ennyo ku bubbi, nja kubeera mukambwe ennyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu. Singa banzita leero baba banzitidde mazima naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyenviiridde ate gwe otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono. Ensi etulinamu essuubi. Honorable Ssenyonyi, njagala okukusaba ssebo ng'ogenda okukulembera ttiimu eri mu parliament, togikulembera gigende gitwala gitunda. Gikulembere nga muziyimirira ku ebyo abantu b'ennakawa bye bakugamba kuba obasanga bulijjo ne bagamba ne Honorable Ssenyonyi kino nga kikyamu kiringa kikyamu. Muyimirire ku nsonga eyo, muyimirire ku nsonga z'abaana abali mu makomera abatuteeka mu bifo bino. Nandibadde soogera gye muli naye abaana abali mu makomera abatuteeka wano, wandibadde toli honorable, wandibadde toli mayor, naye abaana abo stand for them. Njagala okubaagulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe, hold us accountable. Nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde. Ffenna abakulembeze, you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet, so be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasaamu ekitiibwa naye amawulire gaffe gali compromised. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizako Museveni nga documentary eyo mwakalaba bameka bagiwandiikako mu mawulire gaffe. Mwakakifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwe engule wamu n'omutukuvu paapa. Wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiise. So gana mawulire gagenda kuwandiika bibasiruwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. And in Siamwe Banange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Tembelekera twebemulaba mu masuuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nenzikizaganya naye nti bali mu kusiba abaana be bakutte ku street kubanga bamusanzemu n'ekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne banyabo. Siina moral authority genda kuvumirira nabbanja ngabbi amabaati ng'abange nsirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tugende nga tumanyi titugenda kubeera held accountable. Si nze nzekka wabula n'abantu betukulembera. N'ebigambo ebyo njagala okubaagaliza okonecting obulungi, njagala okubaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala okubaagaliza okulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution. This is not politics as usual. Mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza. Ensonga endala zetayogeddeeko tujja kuba tuzogerako in the coming days. Naye leero njagadde kutegeeza abantu abatugoberera abatuwagira tukyali ku mulamwa, tukyali strong,
tukyali ku mulamwa gwa kugobaganya Museveni, tewaliyo kintu kirala. N'okutegeeza abakulembeze bannange nti tumanyi nti waliwo abagulirirwa okudifusinga abantu okubajja ku mulamwa, naye tugenda kubeera nga tetulina gwe tubikkirira basebo ne banyabo. Mwebale nnyo kumpuliriza, Mukama Katonda bankume. Thank you. Abana imwetulire. Honorable Senyonyi, temanyi bwalina oluzunguzungu kati ankomezaawo njogera oluzungu. Well, I will agree with you, Honorable Senyonyi. I thought I would address this issue in later times, especially that I did not expect so many people to be speaking English from Wakiso. But when I saw Map Media, I knew there are quite a number of English speakers in there. Ladies and gentlemen, especially from you, for you in Wakiso, I'll be brief. My message in Uganda to you, the people of Wakiso, I'm sure you got it loud and clear. I saluted the leaders, especially those that have stayed steadfast, those that have not betrayed the cause of the people, those that have not bowed down to the persuasion and the temptation of fighting for small positions. I salute you. Those that have been with our people and consistently stayed with them. I also saluted the supporters and the people that make us who we are. I cautioned the councillors of Wakiso and other councillors largely, those who we are aware went and dined with the devil. We urged you to come out and disassociate with General Museveni and his corrupt regime. You have to make it clear, to draw a line in the sand, whether you are for the people or against the people. Ekyo sachi wagambi mu Luganda Kawedemu tibakansala n'abakulembeze mwene wa Wakiso twafuna information abagende wa Museveni naye tubakukobola okutondawo nsale okutondawo omusitale musalewo either muli bakozi ba Museveni oba muli bakozi b'abantu ababalonda. In the same breath, I use this opportunity to address what you all have been seeing in the media. I returned to a burning online protest. That online protest was the hashtag Uganda Parliament Exhibition. That protest was aimed at unearthing and exposing the rot at Parliament and the grand corruption and theft at the Parliament of Uganda. It exposed so much about the corruption by the leaders in the regime, but unfortunately, not even the opposition leaders were spared. My Deputy President and Commissioner of Parliament, Right Honorable Mpuuga, was named in that scandal. There was an allegation that Honorable Mpuuga, together with Anita Mom and other commissioners, awarded himself 500 million shillings. It was disturbing, but after finding what I thought was credible evidence, I summoned a meeting that involved all my deputy presidents, the party leadership, including Secretary General, Deputy Secretary General, and other respectable leaders. In that meeting, my deputy president, the Right Honorable Mpuuga, admitted that indeed he took part in this wrongdoing. He admitted that he wrongfully awarded himself 500 million, and to make it even worse, this was supposed to be personal to order for him, not those that came before him, not those that are coming after him. It was a sad moment. However, as leaders, we advised him to honorably do three things. First, return that money because it is dirty money. Number two, to apologize to the nation. And number three, to resign from the commission as a sign of goodwill, as a sign of integrity. We wait to see whether the Right Honorable Mpuuga hits and
takes on the moral action that he was advised to do. But again, it's on this note that I want to remind all of you leaders that I told you that I will not cover up for any corruption. I will not be like Museveni, whose ministers steal money meant for Karamoja iron sheets and he covers up for them. In any moral country, many more people would have resigned than that. And in a new Uganda, we commit to fight corruption. Therefore, we must lead by example. We must do what we are promising the people. You cannot give what you don't have. If you don't have integrity, you cannot give integrity. We have a strong stand against corruption, and we intend not to just talk against corruption, but to act against corruption. However, we also committed that if our comrade does the right thing to disassociate with corruption, apologize to the people of Uganda, and resign from that commission, then we shall be willing to come together, rehabilitate him, and then see how best we can move together. So now it is upon him to heed to the noble call and do what is right. Dr. Martin Luther King taught us that the ultimate measure of a man is not where he stands in a time of convenience and peace, but where he stands in a time of controversy. This is the time, and we have to be defined by our actions, not by our words. Thank you very much, ladies and gentlemen, for God and my country.